Oluvannyuma lw'abantu abamu abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo ku lukiiko olufuzi olw'ekibiina ki NRM oba SEC okulabwako nga boogerera bannaabwe amafuukuule. Ekibiina ki NRM nga kiyita mu kakiiko kaakyo ak'ebyokulonda kyawalirizibwa okuyita olukungaana olw'abavuganya ku bifo byonna mu SEC okubalambika ku bintu eby'enjawulo bye balina okugoberera nga n'empisa mw'ozitwalidde. Okusinziira ku ssaabawandiisi w'ekibiina kino Richard Twadong, ebize ebirabika mu kakuyege w'abantu abamu bireetawo ebibuuzo eri bannakibiina oba bamanyise emateeka w'ekibiina kyabwe. Many of you are running up and down in the countryside speaking things which are false and misrepresenting the party. And so we thought as candidates at that level, you should come and we help you repackage you. So that when you go to look for votes, you go when you are reformed. Kati ono asinzidde mu lukungaana lw'abano abeegwanyiza ebifo bino n'avumira ebikolwa by'okweyogerera amafuukuule mu kampeyini zaabwe kubanga biswaza ekibiina nabo bennyini ng'abantu. It's embarrassing for we in the house to fight like we hate each other with a venom. Our biggest problem is internal, not even external. We are competing against ourselves. Abakulu mu kibiina kino era basambaza ebize ebyogerwa nti balina kyekubira ku bantu abamu abali mu lwokaano luno. Nobody will be favored. Nobody is being taken special. Everybody is a candidate. Bano era bavumiridde n'obutitimbe bw'ensimbi obulabikidde mu kampeyini zaabwe nti kino kimenya ssemateeka w'ekibiina era ababadde babikola babikomye mu bunnambiro. Don't engage in misuse or embezzlement of public funds. It's here in the party constitution. And we are the same people who keep breaking this constitution day and night. N'abalina ebigendererwa by'okweka abalonzi ekkololo nabo babalabudde. That a candidate X is hiding delegates. I will plead that we should disqualify you. Waliwo abawakanya ekyabamu ku bantu abeesimbyewo nabo ate okubeera ku kakiiko akabasunsula kye bagamba nti si kya bwenkanya. Kibadde kirungi nti bafunyeeyo akakiiko akalala kali independent, they step down of office, that independent kakiiko ne kamanaginga the vetting. Kyokka ekyokulonda nga basimba mu mugongo waliwo abamu abakiwagidde. Okwesimbawo ku layini ndi musanyufu nnyo. Agabbe agabadde balinda okukyusa DR form muswadde. Abamu ku beetabye mu lukungaana luno basiimye ekibiina kyabwe olw'enteekateeka eno. This is good. It shows maturity of the party and growth, and we are excited. Bino nga bigenda mu maaso ate abavubuka okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ebweru obwedda beekalakaasa olw'akakiiko k'ebyokulonda okuddira abasussizza emyaka gy'ekivubuka ate okubakkiriza okuvuganya ku bifo byabwe. Kati ono ennaku fyona yali agamba nti twamusaavinga empapula ezikwata ku guno omusango era leero tuze wano ku NRM Electoral Commission nemusaavinga naye empapula n'agaana okuzirisiivinga. Winnie Tesana Kayinja, Agafeeyo ku Spark TV.